Mu mawulire agakagwawo breaking news agatali malungi eri abamu ku baweereddwa kkaadi y'ekibiina kya NUP nga bwe nnakutegeezza olunaku olwajjo era nnakusomedde wano amawulire n'ogawula ne nkuwa n'ekiwandiiko ekibiina ekya National Unity Platform kye kyakoze nga kirabula abamu ku bantu baabwe ba candidates abaweereddwa kkaadi y'ekibiina kino. Wuliriza, waliwo olukwe oluviira ddala mu kakiiko ak'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama ng'olukwe luno lwakulaba nga abamu ku bammemba b'ekibiina kya NUP abaweereddwa kkaadi tebanominatinga. Wuliriza nnyo, olunaku olujja ekibiina kya NUP kyalabudde nti twafunye amawulire waliwo olukwe oba ekigendererwa ekyokulaba nga abamu ku bakandidate abali ku kadi ya NUP tebanominatingwa naddala mu bitundu ebimu ate era ku mitendera egimu. Era ekibiina kino kyabalabudde nti bw'oba ofunye kkaadi tukusaba genda onominatinge ku lunaku olusookera ddala, kubanga abakulu bano bandibanga balina ekigendererwa ekyokulemesa abamu ku mmwe abalina kadi y'ekibiina kya NUP okubeera nga munominatingibwa. Kakati wulira, enkya y'olunaku olwaleero gana mawulire nagakuwadde eggulo ng'abakulu mu kibiina kya NUP balabula abaweereddwa kkaadi yaabwe. Kakati olunaku olwaleero abamu ku bacandidates abasunsuddwa ne balemererwa okubeera nga banominatinga ng'abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda babateerawo excuses ez'okumukumu ez'okulaba nga babalemesa okubeera nga banominatinga. Tewali nsonga ya ssimba gye babawa, wabula ate nga kaweefube waabwe wakulaba nga babalemesa okubeera nga babanominatinga. Kakati we twogerera olukalala luweeredde ddala era beebo boolaba waggulu wange abagenda maaso n'okuba nga baripootinga ensonga yaabwe. Bano ngenda bakuwa owulire ne Secretary General w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongo yabyayogedde ku nsonga eyo yennyini gye ngenda maaso n'okuba nga nkuwaako. Bangi nga bwe nkugambye olunaku olwajjo banna ku ngazi eziyise mu bitundu by'ejjinja twalabyeko n'abamu ku bacandidates okuwabadde ne mmeeya ow'ekibuga kya Jinja City yabuzeeko katono nnyo aleme kubeera nga anominatingibwa, wabula ng'ekigendererwa tekyategeerekese. Kati we twogerera oluvannyuma lw'okuba nti ye mmeeya yalwanye Masajja okulaba nga yanominatinze, we twogerera nga bangi bambi okunominatinga kwaganye. Secretary General w'ekibiina kya NUP abasuubizza nti tugenda kukola ekisoboka, bwe kinaba kisoboka kugenda mu kkooti tujja kugenda, bwe kinaba kyetaagisa kubeera nga twengejinga abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda tujja kubengejinga, naye ng'olukwe weeruli okuviira ddala mu kakiiko akakulemberwa Simon Byabakama okulaba nga abamu ku bammemba ba NUP ba candidates tebanominatingibwa. Era nga bwe nkugambye bano bonna boolaba era nga bwogenda obbawulira babadde bazze ku bwa kansala ku mitendera egy'enjawulo, wabula nga tebaasobodde kubeera nga babanominatinga nga excuses ze babawadde tosobola kubeera ng'ozinnyonnyola. Eno gye bayita Red Zone TV. Bw'oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kale ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga zino zonna oleme kubeera ng'ozimiisinga. Bano boolaba bagenda kunnyonnyola nsonga ki ze baabawadde okubalemesa okubeera nga banominatinga era lwaki tebanominatinze na kiki oba oliawo kye bagenda okuba nga bazzaako. Ngenda kuba nga byonna mbikuwa kankuleke wano mbe nga nkuwa bano ne Secretary General byayogedde ogenda kubeera ng'obimanya. Eno bagiyita Red Zone TV. Atanaba kuba nga otwegattako kikole genda mu comment section oba olina kansalaawo oba mmeeyawo oba candidate yenna nga naye ali omu ku bano mutegeeze nti ku Red Zone TV amawulire ajjagalabe. Bwe kiba kisoboka agende ku kitebe kya National Unity Platform naye alipotinga ensonga ye, otherwise kanzije tubeere nga tweyongerayo. Ensonga eyo tugamba abantu b'e Nakasongola nti mwe mwenyweze ffe tujja era tebalimba nti twavuddemu nze mwendi Kaseera Patrick ate nzijja ku lwa NUP. People power, our power. Nakasongola tugenda giwangula ku luno. Mutaleja emikono gyo ndaba Binaabi Gigi no wano jona nzize nazo. Good afternoon. My name is Natuma Samuel from Mutaleja district. My case was very simple and very easy to understand. I reached out to the electoral commission. All my signatures, they were entering them and telling me they have already used them, including the one of my father and my brother. How comes he didn't sign for anyone, he signed for me? Reaching there, they are entering the names, they are telling me the signature they had already used them. Meaning, NRM candidates, they didn't go to look for signatures. They just got the whatever, the red book and the yellow book, voters register, they recorded the names they wanted. Not knowing that they even entered the names which they don't belong to. So my case is NRM candidates in Butaleja, they should go in the field, they search for signatures so that they simplify my work. Because
When I reach in the field, I ask somebody, do you sign for anyone? That person tells me, tell that person, sign for me. Reaching there, they are telling me that person signed for somebody else. So that's my case. NRM candidates go in the field, you go and look for signatures. As I also look for signatures. Amanya gange bapita Sam. The case yange yali nti we natuuka mu electoral commission. Amanya gonna ge bateekanga mugena alina amanya nga 12. Nasobola ofuna mu 12 amanya nga 2 mu 10 ezisigadde nez'abaganda bange neza tata wange ne maama nga bazikozesezza olwedde mbo basayingidde omuntu omulala. Ate n'ekirala lwaki mu Butaleja mwayingizaamu ONRM yayitamu n'abagwa babiri fena ab'opposition n'aba independent teri yayitamu. So ekyo neetaaga okimanya era abe NRM abakandidate bagende mu field banoonye emikono so that ife bwe tutuuka ku muntu nga yasayiningidde NRM tasayiningira nze naye bakozesa voters register ne bafuna emikono ne beesayiningira buli omu n'ayitamu. Ffe tutuuka eyo omuntu ampadde omukono NRM tamuggyeeko mukono aguwadde nze bwe ntuuka eri mbu yagukozesezza. Kyekyo ekyange. Kaliro district. People power, our power. By names Ninze Omegire Yokana, commonly known as Musai Mtoini Kaliro. For my case, the returning officer told me initially that if I don't nominate you, don't cry from here. So they started entering all the signatures abroad. They used to tell me, bring 21, bring more this for this sub-county. When I electrified everything, she claimed the time is getting over. She put me on pressure. She started bringing different tactics, delaying tactics. When we consulted some of our regional coordinators, Honorable Mwiru in particular, wanga twakubira SG nga esimu lili busy. Nga alitugamba guidelines zitugamba empapulazo ez'emikono SG yasayinize ate wano tulaba aba region be balina ne tumugamba all candidates for LOC5 SG yabahandling. Kati Honorable Mwiru wakubira amutwala supervisor we wa region. Obusungu n'agamba yavayo n'obusungu n'agamba who called my boss? Who called my boss? Nkoma wano. So kati abantu be Kaliro ne districts zonna mbagamba nti Kaliro balina okusazaamu all candidates kubanga aba NRM aba contestinga mu NRM primaries be bayisizaawo bokka. Ate bakoze eki babayambyeko tebagenze mu field kunoonya mikono. That's why buli gye twabadde tuteekamu nga bagamba mifu. Even my own mother bagamba mifu engamba ye kijja kitya. Kati bwe yalabye ng'emikono ziweddeyo n'agamba I'm not nominating you time wekoze eki n'atuuza abaana bonna bakola mu EC n'abagamba bakole apology lwaki bakoze beyond time. Kati wagamba nti beyond time nga candidate ayali mu NRM primaries yasooka bamunominatinga saawa emu beyond 5 oyo mufu bamusazeemu n'omulala ne bamunominatinga beyond 5 saawa 11 kitundu omulala 12 kitundu abo be bayisizaawo. Kati ffe n'atugalira ate twabadde munda ng'alina otukolako etteeka ligamba we bakusanga munda ne we babbanka balina okumala okukolako n'olyoka ofuluma naye n'oclaiminga nti saawa ziweddeyo I will not nominate you ate nga signatures ziweddeyo ate kati n'akola n'awo obubadi n'atuuza abaana bakole project a withdrawing endala era ya withdrawing endala nsigaze entono simutwala mu kooti era n'agamba abaana nti mubeererwedde bwe babatwala mu kooti muomunaawoza. So nsaba okuwandiisibwa kwekaliro bakuyuwe tuddemu tunominatingibwe bupya era nange mbeere ku ballot paper kubanga abantu banyiivu bali mu maziga kubanga nze gwe babadde balinamu essuubi bali abalala babakoowa. Okay, thank you very much. People power, our power. Ekirala basoose kunzibako risiiti gye nasasuliddeko kuba nazibawadde ate ne bagamba zigenzewa zibuze ziriwa. So
all those tactics mwe bankubidde naye nga bagamba mbukaliro ya NRM ate ffe tulesemu NUP y'amaanyi kubanga ne bakansalazi twanominatinze bangi ne kibatiisa. Kozi nange ensonga gye mbadde neerabidde Juma Kureshi okuva Zimbabwe District. Nze nagaanye okwogera ne bannamawulire era Secretary General akimanyi namugamba sijja kwogera na bannamawulire okujjako nga maze kwogera naawe. Era kwe kwogera kwange kuno badde bakuba Sembabule nabogera Juma Kureshi tebalina na kifaananyi kye tebalina ddoboozi lye naye bayogere n'okwogera nti ne risiti yannema okusasula. Risiti njirina wano baagala ogikapitalinga. If you want to capital it, I have it here. Naye ku mawulire badde balaga nti nalemereddwa n'okusasula. That's it. Okay. People power. Kajibalage. So basewa ne banyabo ndoza mukiraba. Bwe twava mu kalulu k'abavubuka twabayita wano ne tubalaga emivuyo egyali mu kalulu k'abavubuka. Kaakati tutandikidde ku level eno ate bano ba LC5 chairpersons bokka. Kaakati ba council LC5 ate bo bangi nnyo bebaganye okuwandiisa mu region z'eggwanga ez'enjawulo. Kaakati bwe mba mugamba nti mulina obuwagizi gibalage olwo omusajja ali mukubalaga risiiti ye yiyo kwe yasasulira ssente agenda gibalaga mu kicapturing bulungi. Kaakati bano abantu mukirabye biza nga bwe mbagambye bano musanvu kubanga kati abamu bali Kasese abalala bali Kitugumu babadde bakyali mu kubo nga bajja obudde ne bubakwata ate tubadde tetwagala kulwisa bamawulire kubanga bakyali mu kuba abantu ba LC5 chairpersons baffe be balemeseza okwewandiisa. Kaakati ndaba aba NRM nga bacakyanja nti olwedde tulina ba LC5 chairpersons abali anopposed. Bano bwe babadde babagoba abamu babagambye nti kati katubalinde ku ka MP nti bagala kukola ki kulemesa ba NUP kwewandiisa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku bwa MP. So kaakati bw'oba ogamba nti oyagala kuvuganya ate n'ekiri basic okuleka omuntu neyewandiisa n'asobola okuvuganya n'okimulemesa kikyoba otegeeza. Mbabeere bagamba NUP teriyo mu bitundu ebyo naye kaakati mukiraba Sembabule eri wano, Nakaseke eri wano, Nakasongole eri wano, Tutaleje eri wano, Kalire eri wano, Katakwi is here, Kitugumu is on the way. All those comrades bajja wano ne tubasayiningira bulungi empapula zaabwe ne basasula ssente mu banka ne bakunganya emikono ne bagamba katugende twewandiise. Naye akakiiko k'ebyokulonda deliberately ne kabalemesa okwewandiisa. So tuvumirire byonna byonna nga bwe mbagambye kituzaako. First of all tugenda kukola complaint on oath eri mu mateeka eri Electoral Commission kubanga bwe batulemesa okuwandiisa abavubuka baffe nga bwe mmanyi abamu twagenda ne tusobola okubawandiisa newankubadde byabakama ne banne be bawandiisa baali batono nnyo era balemesa abantu bangi nnyo okwewandiisa. Katusuubire ku luno bagenda kutunulira mu nsonga z'abano abantu babawandiise basobole okuvuganya mu kalulu aka bonna. Ekisembera ddala kwe kuvumirira abo ba returning officers okusalawo ne beefuula NRM officials kubanga nga bwe muwulidde tuli wano tukuba omulanga ba NUP togenda kusangayo NRM n'omu gwe balemeza okwewandiisa mbutalina mpapula togenda musangayo so nga bo babadde bagenda era tulina muganda waffe omu ali mu kkomera mubagamba nti babadde bagenda ne balaba ebitabo abantu bawandiisa simanyi PDM simanyi ki ne bakopa ezo gundi enamba ezo n'ennumbers ne baziwandiika Electoral Commission neziyisa buyisa naye abaffe ne babalemesa nga tebalina nsonga n'emu gye bayimiriddeko. So we condemn these actions in the strongest terms possible. This is why we are going for a protest vote, ladies and gentlemen. Yes. That is why we are going for a protest vote, to put an end to this humiliation, to put an end to this nonsense. We cannot be going for an election and the Electoral Commission is behaving like criminals. Because these people are here, they have showed you their requirements. Some of them went on the first day. The EC kept telling them the system is down. So if the system is down, how is that a problem of a candidate? Bwe mugamba system tekola eri wansi. Kakati ne mugamba omuntu system lero tekola koma wencha. Najja encha n'omugamba obudde buweddeyo. Kiki oba otegeeza? So tubuvumirira byonna byonna. Tujja kuwandiika complaint nga bwe mbagambye. Tubasaba n'amale muzigoberere zino kubanga bano ba district chairpersons. Twagala ba district chairpersons ba NUP. Kubanga obuweereza obusooka ku district butandika ne district chairperson. So tetugenda kukkiriza ejjoogo obwo obukumpanya obubbi
oba NRM bwegezaako kukola mu kalulu kano. Mwebale nnyo. Like I said, we condemn these actions by the Electoral Commission in the strongest terms possible. All these people that you see here were duly nominated by this party NUP to go and run for district chairperson. Others are not here. Some are from Kasese, Bulibujo, Kituguma, and other districts where our people were frustrated from being nominated as LC5 chairperson. Those Electoral Commission officials, some of them were heard saying that they are even waiting to do the same thing at MP level. They want to frustrate our candidates even at MP level. And we condemn that in the strongest terms possible. They did the same thing in the youth elections. You saw all the chaos and the violence they did. Because initially they were saying that NUP is not in those areas. That NUP cannot afford to get candidates in Kitugum, in Katakwi. But now we have them. They are here. These are candidates from Butaleja, from where? And now Electoral Commission officials are behaving like NRM Secretariat officials. You have not had any case where any NRM candidate is chased away because they didn't have the required signatures. When we know for sure that those who did not even go to look for signatures, they were just getting neat numbers from PDM books and all these things as the information that we have. But the Electoral Commission, instead of following up and ensuring that it acts independently, verifies our people, in some cases like this we have told you, the ECO officials will tell people that the system is down for the first day. They come the second day, they say the system is down, you come on the last day. Because they are trying to find any excuse to deny our people nomination, the chance of nomination. You've heard how the Electoral Commission official in Zimbabwe was telling this gentleman that, you're young, what are you doing with NUP politics? So if you are serving the Electoral Commission, which should be independent, what interest do you have in determining whether a person belongs to NUP or any other political party? So we condemn these things in the strongest terms possible. The first step in accordance with the law is to complain to the Electoral Commission, which we are going to do immediately, for all the people who were denied nomination. We are going to attach all these signatures which have come with evidence of payment and other things. And if the Electoral Commission does not act in accordance with the law, we shall take another step, go to court and all that. But this is a call to all the people of Uganda. When we talk about the protest vote, this is what we mean. We want the people to come out and reject this nonsense. And reject all this. That when we take our signatures for the president, they will not also do the same thing. We hope when we take the signatures for members of parliament and these other people, they will not do the same thing. And we call upon the media to follow these things and ensure that this persecution and repression comes to an end. Thank you. Twafulumya listi y'abakandidati baffe yali tentative akakiiko ekibiina nekiteekako akakiiko ne kawuliriza ensonga complaints ne kafulumya listi endala. Era listi endala gye twasindikira Electoral Commission. Listi yaffe eya NUP eriko candidate omu. So abo bagenda ne benominatinga nga listi entongole tenafuluma be bakola omusango. Era ensonga ezo tubadde tuzigonjoola. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina yali mu kuhandolinga ensonga okulaba nga buli wamu wonna watereera kubanga tulina lisiti emu ey'abakandidate. Kati bano abantu propaganda gwe batambuza ewono omusajja owono omukulu kwegamba nti ntono yalekedde owa NRM tekisoboka ate tekiribaawo kubanga kyo kinyonyolese. Lugamba ki? Waliwo abaami babiri bagamba nti Kagumba Bumaali ne NUP bakoze omukago ne NRM, Kagumba na stepping down. That's an impossibility. Kyaba bakola bo bennyini bajjemu amanya bajje tubanje empapula zaffe returning officers zawambye bambakinge tutereze district eyo. Baba bagamba nti bamaanyi bakkirize tugende mu kuvuganya. Tosobola gamba nti ndi w'amaanyi naye nga abakuvuganya bonna okola ki oba kuba enkokola. Zimbabwe bwe bagamba nti owagwe w'amaanyi namulabye omusajja omukulu nga talina nansonyi ng'ali kuzina mbu alya n'opposi. Olya n'opposi totyanga ogaliddeyo kandidate waffe ono gwe mulaba ali smart nnyo asobola okutambuza ensonga za disitulikiti y'e Zimbabwe. Ono Futsojja waffe e Butaleja asobola okukwata disitulikiti y'e Butaleja n'agikulembera. Muganda waffe we Nakaseke mumulaba mweteefuteefu okukyusa embeera z'abantu baffe. Disitulikiti zonna ziri wano n'endala eziri eyo. E Kasese gwe bagyemu
yali prime minister w'obusinga bwa Lwenzulu ne bamulemesa okwewandiisa mu lukujjukujju. Kiki bategeeza? Ebyo byonna byonna biraga nti batidde protest vote, batidde ekibajjira, bakimanyi bulungi nnyo, y'amaanyi ku luno mangi nnyo kubanga bakimanyi nti obeera ne candidate wa district abasobola okuyamba okukuuma akalulu, abasobola okuyamba byonna kakati bibagezaako okulemesa, naye tubalaba. Where NRM candidates lacked any prerequisites, they would simply tell them to go and sort them out. But where there were NUP candidates, even where they had the prerequisites, in some cases, they were blocked from being nominated. And here are some of them who we had endorsed fully, and as I will be telling you, there was a very, very deliberate attempt. People have been seeing, the media has been, announcing that NRM is an opposite here and there. That is not because we did not have candidates in those places, but in many of those places it is because the candidates were blocked illegally, irrationally. And we are going to right now formally complain to the Electoral Commission about each of these cases. These ones will tell you, but we also have many others who are not able to come here on short notice, including our district chairperson in Kasese and other places. So these are some of the people, but we want to condemn those Electoral Commission officials who have decided from the word go to behave as though they are NRM Secretariat officials, who are out there to frustrate our candidates, and each one of them will be telling you what transpired in their case. Basibo ne banyabo tuli wano olunaku olwaleero okwogerako eri bannamawulire n'abantu bamu be twali tusunsudde okwesimbawo okukiikirira oba okukulembera districts ez'enjawulo bayita LC5 chairpersons mu districts ez'enjawulo. Bano aba NRM mu districts ez'enjawulo balemesezza abantu baffe okwewandiisa mu bo bali unopposed. Kumbe beekobaanye n'abakulira akakiiko k'ebyokulonda ne balemesa abantu baffe okwewandiisa, so nga balina ebisaanyizo byonna ebyetaagisa nga baali babiwaddeyo. Era ko olunaku olwokutaano olwa wiiki ewedde, olunaku lwonna twasiiba tufuna amasimu nga abakakiiko k'ebyokulonda bali frustratinga abantu baffe okwewandiisa. Era kyova olaba ku weekend twavaayo ne tuyisa okuwabula eri bakandidate baffe bonna ne tubasaba batandike okwewandiisa ku lunaku olusooka, so that bano abakakiiko k'ebyokulonda bwe bakola kati nga bino bwe bali mu kukola, at least tubeere tulinayo n'ennaku endala. Naye bamu mu bano nga bwe bagenda bagamba bagendangayo ku lunaku olusooka ne bagamba nti tuli bize mujje ku lunaku olusembayo. Ate bwe bajja ku lunaku olusembayo ne babalemesa okwewandiisa nga bakozesa excuses ez'enjawulo. Akakiiko k'ebyokulonda twagala kuvumirira ebyo bye katandise okukola, kubanga bw'obanga olemeseza candidate waffe okwewandiisa oba ogezaako ku disenfranchisinga bannayuganda bannansi mu districts ezimu babadde bagamba nti wano gye walina kubeerawo wa NUP. Kiki mutegeeza mu bantu mwe abakakiiko k'ebyokulonda, mwami byabakama n'abalala b'okulembera nabo akakiiko ako. So tugenda kukola complaint oba tugenda kwekubira enduulu mu kakiiko ako kennyini, kubanga amateeka gagamba nti olina okusooka no complaining eri akakiiko k'ebyokulonda nga tonagenda mu kooti n'ebirala byonna bye tusobola okuzzaako mu nsonga eno. Kakati ngenda kuwa omukisa, I'm going to give an opportunity to these people to talk about themselves and the issues which they encountered one after another. Katandike n'ono mukulu Manyago district chair. Nze amayina gange ninze Kagumba Bumal, and I come from Luka district. I submitted in all the required information which the Electoral Commission told us to table on the day of nomination. I started the process on Thursday, 4th, and I submitted in over 500 names out of the 400 names which they wanted. But out of the 500 names, they told me the process, the network is down. So come tomorrow on Friday 15th so that we finish the verification of the names. After giving them those names, they told me only 189 names are valid. Other names are used. What I did, I gave them more over 1,000 more names
for them to choose. At least in each of the sub-counties, we had over 100 names. Those people still said, you have now, at least you've tried, you have 215 names. What I did, I added them more 700 names. At around 2, they said now all your names are there. You organize your nomination forms so that you become nominated officially. I organized my papers, and the returning officer signed on my documents, he stamped and wrote the word duly nominated. But to pronounce that statement, that you are now duly nominated, it defeated him. What he did, he lost 2 names of the voter forms, 2 of them, one from Nawapiti sub-county and another from Bukoma sub-county. When I insisted that no, I have given you all the documents, they looked for the documents and also looked for documents in my documents. But what happened? They discovered the one of Nawapiti in their documents, proving that even the remaining one, they had it. Now, this guy said, I cannot give you these forms because I'm not seeing physical evidence. Now the question would be, they are the ones who filled in the information from the hard copy that I had given them. Now ask myself, which physical witness were they looking for, and where were they getting the information to feed in the computer? Because in the system, it was showing I'm meeting the 2/3 of the electoral areas. But now, the returning officer was saying, I want physical evidence. It was from the physical evidence that they are feeding in what? In the computer. After saying 2 are missing, those very people, they saw Nawapiti sub-county. Why couldn't they go and look for the other Bukoma from where they saw what? Nawapiti sub-county. So, in short, omwami oyo registrar nga amaze okukakasa, amaze okustampinga ku biwandiiko byaffe, amaze okusayiningako buli wamu, amaze okukakasa nti tulidirye nominated ku foomu zaffe okukyatula kyamulema, era kye yazzaako yakwata empapula zaffe n'agenda n'azikweka. Assistant returning officer yagezaako okumuadvisinga ne banne ne bagamba muweeko kopi, yagamba sisobola kumuwaako kopi kuba we muweera kopi ajja kuba afuuse candidate, ekitegeeza nti yali afightinga Kagumba okubeera candidate. So yensonga lwaki tukedde wano ku kitebe, tubadde kati nganze candidate nabadde nsazeewo mbeere nga ntambula ng'omuntu ne nzijukira bakama bange abampa kaadi nga tulina okwasiza wamu. Abantu beruuka banyiivu babadde basaze bagende beebanjize foomu zaabwe kubanga ezifoomu tezikyali zange, nze nenzitopinga kubanga saayagadde violence. So nkubira mwami byabakama omulanga nti bw'abanga returning officer w'eruuka ayagala kwesimbawo kuba LC5 yandibadde akwata forms n'azijjuzaamu naye n'meeting requirements, naye okutuma omukisa tetujja kukikkiriza mpaka era nze nasazeewo neŋŋamba abange abantu nga tulina nomination zaffe kubanga batudekalinga official kubanga yamaze okutukakasa okuprovinga kino aleete forms ezo abeere nga azituwa aziwe mwami byabakama amulageko awo yali tamitinze eki kubanga yazirina zonna. Twagala forms zaffe azituwe tubanga tetwamitize tukwamisa azituddize. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Jumba Quraish from Sembabule district. Mine was like, we contacted the Electoral Commission Sembabule district on Thursday. And as we talked, I told them, we have some of the counties which are completed. Let's give them, let's organize them, and we submit them to you. You start my process. They are accepted. We gave them those counties which we are done. And we agreed to bring another batch. So it was Thursday. And for them, they thought we would fail to bring. On Friday, when we brought the remaining counties, as soon as we tabled those counties and Remiyaga was on the top, so the chaos erupted. The man in charge of elections in Zimbabwe, he just started without even opening what was inside. When he saw Remiyaga on the table, maybe he thought maybe Remiyaga we would fail.
to bring, because my contender comes from that area. He started, you know, these signatures are not corresponding, these signatures are forged, we can't allow you, I can't accept this. Then I said, you tell me where the problem is. I give myself some minutes, I rectify them, but he totally refused. He said, even you won't manage because time is almost, we are almost there. So I advise you, young man, you're still a young man. You even went ahead and asked him, why are you involving yourself in this new politics? If you resist and you remain here, I'm going to call a DPC to come here and pick you. So it's better, Nupu won't help you, you will be in the dock, so it's better you vacate this place. So that was the scenario. So I was denied that chance to be nominated. Maybe in Uganda, I said I'm Juma Quraish from Sembabule district. Yeah. Amanya agangenze Juma Quraish kuva Sembabule district. Nakanya nakachiko kebyokulonda ku Thursday. Nembagamba nti amagombolo agetumaze Sembabule tulina amagombolo 17. Nali maze amagombolo 10. Nga banneetaaza okuwa 2 bya kusatu. Nga wasigadde amagombolo 3. Nemugamba tukiziganye gano bagira baga verifyinga. Tulete amagombolo agasigadde 3. Kati wenagaleese ku Lwokutaano. Nabadde ssaawa nga ziri 7. Wena gundi lw'emiyaga. Mwevuganye naye Patrick Nkalubo gy'ava badde basuubira tisobola kugyayo mikono. Naye nga Nuupu erinayo abawagizi bangi kuba gye nasuula abaana nga bayayana buyayanyi kuteekako mikono. Kaakati uyalabye nga lw'emiyaga eri ku tebo tyakebedde na birimu n'agamba these are forged signatures what. So nagezaako okumbulirira n'agenda even into person n'agamba oli mwana muto tosobola wali wadde obivaamu politics wa Nuupu nkwadvisinga obiveemu kuba namubuuziza ekizibu kiri ludda wa ntereze ekizibu ekyo naŋŋamba nti tojja kumalako n'obudde butukutte. So briefly bwe bityo byali. Thank you very much. Ndoza muwulira ensonga ya partisanship bwevaayo nnyo. Akakiiko k'ebyokulonda kasooka kugamba lwaki oli mu politics wa NUP. Katuwulirize muganda waffe okuva Katakwi. Good afternoon. I'm Eriko Martin from Katakwi district, aspirant for LOC5 Katakwi, under the ticket NUP. What happened in Katakwi, it is a saga between the NUP and the NRM. They gave us to collect the names and whatever numbers. But NUP, NRM was like, NUP does not have the names. Now what I was collecting, they were like, I was collecting for NRM, not NUP. Those people really said that for us NUP, we didn't register our names to our own register. Now we got the names from there NRM register, which is not true because we are in a ruling country. All of us were in a ruling government, but multi-party has to be there. Even I told them, no, maybe you don't want multi-party. And let NRM only be a party for all and for all. And you remove what you call election. Because EC is a different body, it's not a party. That thing made us to fail, and they failed me after even collecting all that data from all those several. I collected more than even 1,000 because Katakwi has 20 sub-counties. I was entitled to collect 50 signatories from each sub-county, which was headache. That they failed me, that they were like, NUP does not have the names. That is a national, national identifications. Thank you. Thank you, Nakaseke. Basore banyama baramusiza nze Musisi William okuva Nakaseke. Nakaseke tulina amagombolo 15. So we twatugambye okuleeta 2 bya kusatu, oleeta amagombolo ekitono nnyo 10. Nze naleeta amagombolo 11. Era zonna empapula nga nzirina bulungi. Kati bwe nazireeta nga beekwasa system erisiro
tetusobodde kumaliza mikono mu budde obudde bugenze so n'olw'ensonga eyo tetujja kubanga tweyongera kubanga tukola ki nga tukunominatinga empapula zano ne zitwalibwa mu ofisi y'omukulu akulira ebyokulonda n'abaako byazikolako emikolo bwe gyaggwa n'azinziriza n'aŋŋamba nti ndi disqualified era sisobola kuba nti ngenda mu maaso n'okuba nominated naye waliwo ensonga bbiri nti ne sisitimu ya EC yennyini nayo nfu njala kuwa ekyokulabirako nze bwe baali bakakukyalinga information eyange nini namba yange yayingira munda ne bagamba nti eyo eri tiiki kakati ate nze bwe natuuka okulikomendinga omulala musayiningire bagiteekamu nti eyo ki teyo nfu so twagala okugamba minisita byabakama nti muno kutereeza sisitimu yo abantu baagala kulonda wekiba si kyo wakiri NRM eveeyo egambe nti ebibiina ebyo tebiriiwo bateekewo bakandidate b'NRM bokka abalala ebibiina bira bikole ki mu nsi yonna kigende ku likodi nti mu Uganda temukyali bibiina birala muli kibiina kyaki NRM kyekifuga eggwanga so bwaba tebatereezezza nga SG bwagambye kugenda ku step ekola ki era njagala okwebaza management ya NUP Mr. SG yaffe bwe twatumutegeeza ebigenda mu maaso yakolerawo era tuyise tuteekeyo okwemulugunya kwaffe njaga kutegeeza n'okugumya bannayuganda naddala abalonzi abanga b'e Nakaseke tuteekeddwa Musisi William ateekeddwa okulabikira ku ballot paper kamu 2026 kamu 2031 nze Musisi William mwebale kumpuliriza mwebale nnyo ssebo Nakasongola mwebale nnyo esiki ate kyatuuse Nakasongola kyo kyabadde kikambwe nnyo manyi bagamba nnyo Nakasongola nti bwe babaayo okulonda n'ente zironda ekyo twakimenyawo era kyova olaba omulundi guno gwokka batutidde nnyo olw'ensonga luli baatugezesa tawuni kanso zonna ne tubanga ezisinga twaziwangula ne bakansala baazo kati bwe twatuuse ku disitulikiti okunominatingibwa nze Kaseera Patrick okunominatingibwa ku kaadi ya NUP LC5 Nakasongola kyebakoze twabawadde amannya twatuuse olunaku lw'okutaano bakandidate bonna abeesimbawo sayidi yeeyo bonna ne bajja bwe twatuuse ne batugamba mwe musooke mutuule wali mu kidaala ne tutuula ne tulinda ne bakola ku balala bagenda okusaba ebyaffe ku ssaawa 9:30 tubibawa be bawanda bino be bajjamu bino be bateekamu bino ebimu ne be banominati nga bakansala data omu bwe baakozesa naye ng'ate agaana ekitegeeza abantu b'e Nakasongola basinga tebagenda kulonda kuba kono ekisinga baali bagigaana z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp